The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with your girl Teangel and the two beautiful princesses. It is Saturday again and it is our first Saturday here. Due to certain circumstances, we couldn't make it here. And I'm going to take this opportunity to say that Happy New Year to all of you that are out there and are watching, to all of you that watched us the whole of last year and you are still tuned in this year. You guys, what you're doing is very, very precious to us. We appreciate everything you do for us. Yes, even this year we have come. We are going to discuss more interesting topics. We are going to bring you more interesting programs. So muna etamuko wa mutugoberere. Ngajagala obajja gwene nanga alianga guli mwaka gwakuleka. Nga tosobodde subscribing on our YouTube channel. Today is the opportunity for you. Go genda mu search engine ku YouTube, take the Alternative Uganda, bajja kuba kutekerako page yaffe, and you'll be able to to watch it and everything that we post there. Yes, because we all know we have beautiful content. Anyway, without wasting any time, allow me greet you in the name of our Lord Jesus Christ and then welcome the princess Bw'Abaana. But before that, today we are here to talk about, gladly enough, children are in holidays, and the question is, waliwo abamu candidates, waliwo abamu baamala okusoma, like bali babadde mu vacation. So the question is, omwana wa abadde mu single school or mixed school. The question is, omutwala mu ssomero ki, oba gwe munaye big sister or big brother gwaweerera, wawo planning on taking a muganda wo oba whoever you call that person. Yes, mujje munaye tuwayemu wamu, tell a friend and to tell a friend that we are back. Happy New Year, guys. Let me take the opportunity to welcome the princesses Bw'Abaana, and then we dive into the topical discussion. Happy New Year, Princess of Buganda. Thank you, Teangel. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year too. Happy New Year, our viewers. Bambi mwemba Okugema. Happy 2024. I hope zinennaku zitutambuddeko tezikutambulidde wibe zitambulidde obubi katongera okuwasabira Mukama Katonda nammwe abakwateko munnange embeera ebenga eteerera. Nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga mbaaniriza nnyo ku Snap Talk. Omulamwa guli gwegwo gwennyini ogwetaagisa mu kaseera kano okuba nti abasinga ku bazadde bali mu kwetegeka kuzza abaana ku masomero, abamu bali mu kubakyusa, abalala bali mu kubanoonyeza mu masomero. So it's this time we wetaaga okumanya omutwala mu single school oba omutwala mu mixed school. You come, we discuss and tell us what you also think. Okay, thank you very much, Princess of Buganda. Princess of Munyoro, Happy New Year. Happy New Year to you. Mbuuza kwatala nakorayo. Katonda ali munzaala musaako, Katonda ali mu ggwe atukeereddeko oba gwe asazewo okujja. Munange olabe Snap Talk olunaku lwaleero. It is our first Snap Talk in the year 2024. Eka tusubire nti ejja kusettinga pace of the year. Ejangu tunyumyemu ojje tulabe. It is that time of the year nga tuli mu kugifu abazadde bagezaako. You are bringing out your uniforms, you are fitting in eno holiday beera mpanvu abaana baba bagezze. So mugamba ddyayo uniform we fitting olabe baana baleme kuddayo nabo mini uniforms ku masomero. Some parents are reluctant. Togamba mwana kuza for as long as omubuza uniform ye kyalinamu, it is not torn, it is not. You don't ask them to fit in. Kulaba oba uniforms zino zikyabatuuka, abamu baziteekako ne zibatuuka. Naye naddala abaana abawala ng'obu uniform bumpi nnyo.
nnyo ate nga bagenda mu masomero agalimu ba teachers abasajja so bannange to protecting abaana baffe that is one way of protecting your kid by dictating on what they are going to put on mpozi nekira mubabuuzeeko obanga bakyayina ebintu byonna bye beetaaga sweta teacher bajja kubba ebintu by'abannaabwe omwana wo talina sweta you don't care for as long as ayina uniform emutwala mu class bajja kubba ebintu by'abannaabwe bwe bati emize egitandika takiina naye nga kyetaaga bw'alaba ali careless yakirese wabweru nga naye kijjayo abamu tezibeera marked nga kiteeka kate fena twambala uniform yo how will you know nti sweater gye nyambadde yange abamu beetaaga sports wears naye mubagulira uniforms okezigenda mu class ku weekend ye yabeera mu sikaati kale guli awo tegutegeerekeka abazadde this is the time osobola okubuuza omwana wo oba byonna bye beetaaga ku ssomero abiyina before you decide which school are you taking them to oba eri single sex oba mixed school. When it comes to single sex schools, ebye twetaaga bibyako byanjawulo. When it comes to mixed schools, era bye twetaaga bijja kubaamuko byanjawulo because we are dealing with different genders. So banaye abazadde abaana bano tubakwate bulungi ate sobola okubanga ffe basaali mu bulamu bwabwe twogera nabo buli kimu. Thank you very much, Princess of Bunyoro. I happen to have a chance to work in a school once in a week. So I think just to elaborate on Chobadde Gamba, Masomero, essomero lyenkolamu abaana ku Wednesday ne Friday bambala sportswear. So gwabanga abazadde oteyagulira bakukuba every time ogenda mu kireeya wekitategerekeka nedda okwambala kati balina baba bayita uniform master something like that. So ye ajja kuyitamu eribanga mandi mulina kwambala uniform nakusanga sportswear jeje emigojo bwebanga Wednesday mulina kwambala sportswear nakusanga mu uniform ya bulijjo jeje emigojo kitegeera. So I think okwongereza ku kyogambe nti banaye abaana mbagulire singa omugula uniform y'essomero abeera awo they wear is very important. You know, one of these days amasomero gakyatwala ffe twatwalanga as long as it's a blue shirt. Naye kati nakuza amasomero babeera ne uniform ya ddewe eriko ne badge and all that. Abazadde abamu babeeranga bagezi ne bakozesezanga ezaabwe naye zaatukubyanga emiggeejo ogenda nayo nga omaliridde ekibookozi okuzifuna omanyi gye kyaso badde nyateeka tafaali ku ddoboozi lyo so ati abazadde ekintu kye bakitegeera. Waliwo abaana abali right now one abadde MP7 agenda mu high school. Yes, agenda mu senior 1. It is very important to know the school you're taking those kids. But let me first ask the people in the studio, did you study in a single school or a mixed school? No, in a mixed school. I didn't get a chance to go to a single school. And if they had taken that, I would be regretting. Because what I mean to do mixed school. Because I mean, we need the big schools. Okay. Did you go to single or no, mixed? I went to mixed. Oh. Mixed sex. I also went to mixed schools all through, but I got a chance to have friends that came from Lubaga girls, St. Joseph girls. So I'll share some knowledge that they gave me out there. But we are going to be discussing according, not necessarily experience, like I've said, I have friends, because she said she went to a single, mixed school, or even her, it doesn't mean they don't have any knowledge about single schools. So atenze ne musomesa, so nagendako mu single school okusomesa. Very good. This is even very good that you have a teacher that will tell us yeah, abaana bali beyisayo batyo nga ye mujja yasomera bali beyisayo batyo okulaba ati bano basomesa aba single school nga balala nnyo. So mujja tunyumyeko wamu betuwa it's take our opinion izaffe fengaffe CTV number like fengaffe ngina tandika nawe Princess of Bunyoro because Ogabe you would regret and I'm wondering where would you really regret if you had gone to a single school yet you happen to even teach in a single school? Yes, I would be making regrets up now for my parents taking me to a single-sex school. Not that it is a bad idea oba masomero mabi oba tegasomesa, but omwana bw'aba asoma babeera in their young stages of development. Baba limukula, and we want them to develop social skills. So kakati teriyo nsi nga yo ebeeramu bakazi bokka. Mbo Uganda waliwo wosala okuva emukono nodde eri teri basajja eyo ebeerayo bakyala bokka, so you because you have started through a single sex school, life will be easier that side. No, wetuva mu zino school setting
tudda mu real life, and in real life in your neighborhood there is a man ku mulimu gyokolera ali abakozi abasajja yonna gyogenda mu butale everywhere ne ku kkubo ne mu taxi mwe tutambulira ogenda kutuula, the next person will be a man. So kakati bw'otwala omwana ng'akyalina obudde okukula n'omutwala mu single sex school, meaning alina social skills zatagenda kufuna, ajja kumanyiira nnyo okubeera ne bakyala banne. And when you get that person, no mujja wabadde wali comfortable, no mutwala mu mixed school, their confidence levels will drop, their self-esteem will drop, because community gy'omuteeseemu tagimanyidde. Because naturally abalenzi tubagulumizamu, and now when you grow up nga tobadde mu community y'abalenzi, there is a way, like the presence teases you. The presence will tease you. So chovola banti kibeera kirungi nnyo omwana n'akulira mu community erimu both genders, such they know they learn those social skills, because we need them after school. Nga tugenda mu bulamu obwa bulijjo, you are going to, your boss might be a man or might be a woman, but your workmates bajja kuba abasajja. Waliwo companies osanga nga abasajja bangi nnyo, even here digital abasajja bangi okusinga abakyala. So ogenda sanga nti ajja kufuna obuzibu bungi nnyo, bajja gamba tali social, but naye nga impact eva wansi bamukuliza nnyo mu single sex school, so tamanyidde nnyo ku associatinga n'abasajja n'ebintu ebira ebyo. Ate n'ekirala, teriyo syllabus mbwetendeka abasajja okusomesa, mbwetendeka this syllabus is specifically for single sex schools. So there is no way mbo curriculum y'abaana abawala ekyukako nnyo ku y'abalenzi. So bye tugenda ne tusoma mu matendekero gana gatendeka abasomesa byebimu. So you will go to school eziri single sex, you will teach the same syllabus. Teriyo mbo bajja kubayambako okukola choices entuufu. How I get someone ali mu mixed is the same way I'm going to get someone ali mu single sex school. So techibeera kirungi, I wouldn't advocate for a single sex school because it is doing more harm than good, especially currently. It is doing more harm to kids than good. I want kids to learn to socialize with both genders around without being intimidated. Because the presence y'omuntu omwe esobola okuintimidatinga, someone may fail to stand out for themselves. You even find we twaberanga mu high school nga mugenda mu school competitions oba mugenza mu seminars, and then you happen to have the single girls around or the single boys and you know how timid they were. You know, and we could be nga tuli awo tu browsing ekigambo to browsing and never gave a face. Very naive about life. I wouldn't want my kid to experience that. So it is quite a man watandikira mu single sex school, high school mutwale mu mixed, such that they experience both lives. Na yo omwana nomutandisa P1 up to senior 6. Na I remember university tetuyinayo okujjako kaboja ya Abaislam International University kaboja abawala bokka totwale. So really? As in okay. Abawala ate basulayo bali mu kisulo. So bunyange ebintu bizibu. Lero ogenda mufuna omutwale makerere nga alina okudiringa ne male lecturers, male students. So obulamu bugenda mukalubira, they will fear to ask for help because musajja ajja kubeera timid, ajja kutyanyo, or she will be too naive and she will get used by men. Because tabirabangako buli omwa mukwana, and she will be like okay zijja kuba nyingi, because I mean she will think nzali ko tabirabangako, and she has never experienced that life. So ajja kulabanga ali mu community erimu abasajja bangi and they feel like it's, you know, prestigious ngalaba wakitalo because bino byali mu kulaba abadde nga tabiraba bwava mu somero bamusibira mu kikomera waka teri kufuluma tata ya shopping gwe mwana olagawa mpozi bwe baba bagenda out bagenda ne mami
and mommy will be on guard. Oyagaza chi muwala wange. So this time when she's living alone, maybe in a hostel at campus, she's having a lot of money. Kumbe nabamba agala ku surviving a campus. Aga kulaba you have some common and aja kujja kukwane because amanyi nja kuyitiranga we wendi akamere nzire wange. So olwokuba nti alaba abantu bakwana alaba chamanyi nnyo cha wachitalo nnyo, and then she'll get used by men because your life abadde tagimanyidde ko yadde, or she will reject men because alaba beba nacho yombe kende bana betulaba beba lesbian betwina. Okay. Farida, when you are a teacher, were you a teacher in a single school or a mixed school? In a mixed school, in a male school or a female school? But we would go to a girls' school. To do some lecturing, talk to girls' school. Girls' school. No, n'abasajja. Kati ni that racist. Bazale bakutte bantu tete bagala dali kwalenzi bantu te mu single school. Ate wabereyo ba teacher. Wali ba teacher. Mbe teacher ayita mbana bonaona kirasi namba. Nandi is the only bull in the crowd, so. Right. Chicho sobira. And kati abaana babeera mu adolescent bali sexually active. Omubiri tukirize natural omubiri gujja kubanja. So if you are sexually active in that stage of you are a teenager, buli kimu kikola kiri very very active and you cannot control. Either ogenda kweyambisa student munno. There's relationships zetulaba same sex relationships. Mbu girlfriend wange nange oli muwala. And then what nonsense is that? Oba agenda kuba teacher nga ayita mu baana. Buli mwana ayita yewe nga bali ku roll call. Ngenda wa teacher naye nga webuze abaana aba bagenda nze nebuzanga nya abaana bagenda mu teachers quarters nga bagenda wa teacher musajja oba ogenze kukola yo kale ne waba mukazi nze nali ngamanyi n'abagamba teacher bakwata abaana so kali mukazi owanyi okuma mu teachers quarters naye abaana bagenda nga mu teachers quarters ewa teacher nga teacher ali ku somero nga namwolezako teacher nanti abasi mufumbo namweza mufumbo enamwoleza we bintu nafumba emmere tikyasanga aliki zedemibona abanga ngaja ubundi kiyungu teacher ekyeggulo nanti kiyungu befusikira wabanje wakyosanga aliyama abatayagala kulya kawunga ate teacher akale naye si mukulu nnyo tanawasa so abamu babawasa naye nga amasomero gye bali gali far from their families. Saatuke ne yefuulira ddala nga atannawasa. Yakozesa abaana abobuwala. Okay, Farida, I think for the introduction, she has told us, I love how she has brought out the fact that yagenda come single schools for lecturing. She knows what's there. She said in a mixed school. She knows what's there, and she told also in a mixed school. So what she's giving us, it's experience. Temutukuba busale. What we are telling you, it's what we have experienced, it's what we have had. So munai. Atapamba balina n'abaana baabwe nga bye twogerako wano, it is what is happening to your kid. Exactly. And so you just don't want to agree. I feel like you should watch, learn, confront your kid. Oba what else we're talking about akugambe. Is it true what we have talked about? Princess of Uganda nzizewo. Mama Omumbejja gwagenda mixed school ne. For you, what do you think? If you are a parent or you are a sister to, you're a big sister to, your siblings, what would you suggest to your little sisters? Would they go to a single school or a mixed school? I would advocate for a mixed school, and parents abasinga beerabira nti abaana obwongo bwabwe bitabo. Ekyo obwongo bw'omwana bwazaalibwa bwati kibanga kitabo kipya. Nti buli lunaku wabaawo empapula ezibikkulwa ne ziwandiikibwako. So kyowandiika mu bwongo bw'omwana oyo kyakula nakyo. It's what they apply in the future. Omwana bw'abanga muto, bw'obanga ozaaliddwa ne bakuzaala ne baganda b'abalenzi, bwe bakutwala mu single sex school, there is a lot you're going to miss out. Naye Omumbejja bw'akirambise nti ojja kubeera mu ssomero bakuyigiriza mpisa za kiwala kyokka tebakuyigiriza kutandika kubeera mu bulamu nga n'abalenzi mwebali. Nti era ne bw'onaaba ng'ovudde ku ssomero eryo okomyewo ewaka ojja kulaba baganda bo balabe nga ba enemies because eri tebakibasomesa. Tebakugambako nti okay wadde tuli mu single sex school oba ali abawala bokka, you also have abalenzi. It's the same thing with boys. Ajja kubeera mu ssomero lino nga yamanyi obulamu ensi yonna yonna erina kubanga eri about men. It's the same thing with girls, like the world erina kubeera nga eri about us the girls. Mebetanga tewali romantic. So bakuyigiriza muwala ono andiringa na mulenzi. Ye yamanyira kudiringa n'abalenzi. Ye yamanyira kudiringa n'abalenzi ali rough.
omuwala ali awo abeera mu kwekuniza ati nti bakusomesa oli vulnerable yes man the small vulnerable groups of era batera okubagamba they are queens we are queens babayita ba princess babeera nga balinze so there is that kind of life gye bakuliramu eteetaagisa ate kati mu kyasa kino ekyabirimu ekimu tekyetaagisizaako ddala nti at least byalinga byadda because abazadde abamu bawuliza stories as why they took their kids in single sex schools abamu nga bagamba namutiisa abalenzi simanya in mixed schools boys bully girls and all that n'agamba kamutwale mu single sex school which wasn't good. I mean a child has to go through those things. It helps them confidence yabo kula n'okuyimirira okuweerwanirira entalo nti gwe omuzadde togenda beera buli wamu togenda kubeerayo ng'akuze no omwana nalina okuyiga okurwana entalo ze okuchallenginga abo abamuchallenginga you understand so omwana bw'omuteeka mu ssomero ery'ekikula ekimu balenzi bokka oba bawala bokka there is a lot they are going to miss out enneeyisa yaabwe mu bantu because mu bwongo bwe akuza kiraba nti abadde n'abantu ba sex oba kikula kimu yajja kulowooza bewoka balina okuwa ekitiibwa bewoka balina okwagala naye ng'ate waliyo abantu abalala bw'aba mulenzi yamanyi balenzi bokka bw'aba muwala ajja kumanya nti okay abawala bokka bokka bye bitonde ebiri mu nsi which is not right era bw'anaabeera mu ssomero ne bajja muyigiriza munnange olina kubeera muwala omuwala akola kino omuwala akola kiri mulimu n'ebintu bibajja omugaana okukola n'emirimu egimu bayinza okugimugaana nti egyo tegikolebwa mwana muwala tegikolebwa mukyala naye ng'ate ensi yakyuka nti kati emirimu egimu osanga omukyala ng'ali biza avuga tractor nga tekikyaliko mbu ate byabasajja bokka osanga omukyala ng'azimba osanga omukyala ng'apoota osanga omukyala ng'akola emirimu egimu abaami gye bakolanga ki gye bakolanga so bye bimu ku ebyo omwana bya missing out ng'agenze mu single sex school nti n'abasomesa ne bw'anaabeera n'abasomesa ab'ebikula ebibiri tajja kukkirizibwa tebajja mumukkiriza abasomesa abasajja kwogera naye era ne bwe banaabatudde ebyo ne batwatula nga baziyita batya twabeerangawo counseling and guidance era basomesa bakyala be bajja okujja it's not bad but there are also certain things we need to know nti ensi ekyuse mulimu ebintu ebimu nga n'omusomesa omukyala tajja kikunnyonnyola ku kijjayo because tajja kunnyonnyola basajja because yes musajja ebintu ebimu tabimanyi ebintu ebimu about men tabimanyi nga you need to hear a man's voice ng'akola ki ng'akikubuulira era omwana oyo bw'omutwala mu ssomero ery'ekikula ekimu mulimu emikisa gy'oba omufiiriza nti ne bw'anaaba ng'akuze ng'afunye boyfriend ayinza obutamulabamu nnyo kitiibwa kiri awo because amanyi already she's a queen ate bamulaga nti okay ye kennyini omusajja talina nnyo kyamaanyi kyayinza muyamba kati ajja tuuka eringa of course talina kyamaanyi alabe ng'obulamu bupyanya ate ye omusajja ye akugobera talina by'omugamba era ajja kunoonya omuntu ategeera ensi eno bweti Lilian, awe nyini wenjagala phrasing at least a simple question. Tolowooza nti sometimes also because Omumbejja yabadde sharing aliyabadde agamba abaana bano babeera hit by adolescence. But then you find that omuntu wabeera mu single school, adolescents wejira. They won't be attempted since tebaina biba tempting. I mean they're in a school with only girls. So adolescent when hitting ilanga inofuna boyfriend. Since they have a boyfriend, some of them just focus on their books and read. Anti kakati olaba ojjukira nti twabangawo stories mbusima bu test tubes bubula mu lab stories ezo of course zaba nakantu akweka kwatikiramu ntekasobola naye okwatika olaba kankubuulire mulimu ebintu ebimu ebitazibirwa kkubo kiringa okuziba ekkuba amazzi wegayita gajja kunoonya we gayinza okuyita awala gagenda okunoonya ne gafuna ng'era gayinza okwonoona nanti bwe buzibu omwana asomedde mu ssomero ery'ekikula ekimu okuva eno wansi okutuuka senior 6 adolescent eyo aba alina okugiyita mba balina omukwanako oyiga okugaana okole bwoti ne bwoti bwe bagambye ba yes of course yes ne bw'anaabeera mulenzi ajja kufuluma nga buli kitonde kyalaba kimunyumira because eri tabiraba alaba abasajja tebalina nnyo figa siga nti balina enkula gye baakulamu eyawukana ku y'abawala kati bamanyidde okulaba bw'anaafuluma bw'anaalaba ebitonde biri ajja kwakaayakana yenna alabye nga yeetaaga ali bwetaavu ajja nakulaluka ave ne mu mbeera you understand because oluusi amasomero gano kakati kyengenze nzuula ate ekirala single schools zino bayinza okuteekamu omusomesa omusajja bateekamu omuvubuka ng'omu babiri abasigadde baba bakulu
baba bakadde ne Masomero g'abalenzi bokka bateekali abakyala abo babeera bakulukulu ebiseera ebisinga kati yakuze balaba bwana alaba ku bijuujulu ebito olwo agenda kukola atya ajja kuyiga olaba kirungi Masomero era Masomero gano bawuliza stories bagamba yamutwalayo because yatya abajja mukwana yatya abajja kukola bwe bati ne bwe bati andi kati ojja mutiiso mukwana agenda funa omuze omulala but also tukirize nti these single schools bakoze amanya when it comes to performances. Yes. Bakoze amanya they perform because of anti chovola wali buli kimu kina advantage ne disadvantage. Nti obwongo bwono omwana ali mu single school. Tebuna bera distracted by balenzi. Owuliza stories ezimu oli akugaba natuka musinga 3 ne batandika okunkwana asima nendekera osome nnyo ebitabo biki. Nti obwongo bwoli bujja kuba ku bitabo kibaba musomesa kyokka which is good but ebitabo tebimala. Togenda kutambula na bitabo mu bufumbo bwo. Tebigenda kola era ojja kubireka ku mulyango oyingira eddya bw'onooyingira nabyo ekimu kigenda sinza kinnakyamaanyi mwogedde ku kintu busimanga mwemuvala lesbians busimanga butesibutibutse and all that we have seen people that have been to mixed schools right now they're not married and they're content that they're not married and all that we have seen people be in mixed schools kwanza nasoma mixed schools nengera balinga mu cases of lesbians yet we had plenty of boys and some boys and all that but still mwaberanga mu cases za lesbian so temulabaza nti it's not about being in a single school that omwana ajja kwagala okola ki guli omuzimu guberawo just omuzimu gwonga gonti bw'oguliraanye omuliro gujja kukola ki kusaanuuka bana abali mu single school wano omwana yasalawo alaba ebitonde ebyenjawulo nasalaga kino sijja kitwala naye oli talina mukisa tabirabye so kyogeza it's better omuntu nafuka lesbian or gay in a single school I mean in a mixed school than from a single school because the test is still there olaba Teangel wali eri nga bwe nkugambye wano alina abantu balabako abalenzi naye wali oli talina yadde omulenzi abalenzi balinga babiri basomesa ojja kwesanga nti ne bw'anaabanga takikoze yajja kikola ewaka ku baganda be size zisima incest and all that ajja kikola ku baganda be because atuuse n'awulira nga yeetaaga ate ekirala ekireetera abaana oluusi okukola ebintu ng'ebyo alina omuzadde omukambwe mama wange mukambwe nnyo nageza awulira mbu nyina boyfriend ayinza n'okunzita oba ayinza n'okukola bw'ati ne bw'ati kati n'agamba okay bw'anandaba ne mukwano gwange omuwala tajja suubiriza kintu na kimu because of course we are the same sex tajja suubiriza naye nga already waliwo ekikola kitali kirungi so oluusi n'abazadde obuka okubeera abakambwe ennyo omwana ono kyava amaliriza ng'atutte ekkubo eryo because omuzadde omwana olaba abaana abamu omwana atya okufuna olubuto n'ataata bulwadde akimanyi nti ayinza okukuta n'eddagala lye naye olubuto olukula ludda mu maaso balulaba omwana ayinza okutya okugamba muzadde we nti okay I have a boyfriend okiwulidde oba omuzadde okukimanya nti omwana we alina boyfriend n'areactinga mu ngeri etasaana oba n'amukuba oba n'amugamba nnyinza obutaddamu nakuwerera and all that so omwana n'amaliriza nga akutte path eno so obukambwe bw'omuzadde muba nga bwe bukireetedde okubaawo so si kuba nti ali mu single school or ali mu single sex school. Okay. Yeah. So I think my experience for single school would be I hate the fact that those schools are very expensive. Yet in Farida Yagabe we do the same syllabus, but single schools it is so expensive. I don't know what comes with their service. Is it only mixed schools? Because I don't know, they are very few and very expensive, and I never get the logic. Rachi, you find them very expensive compared to Kusile. Because me, I wouldn't mind having my child in a single school. But I tell them the reality about life. Ntiomwana wanaja wagenza noyogera nti abamu batukwaka abasibira mu kikomera. In my vacation I used to help out my auntie naenda meeting omwana ali mu form 4 nga nonyangoeza prom so nga lino muwerekera ku town. Nalinya taxi for the first time like omwana nga ali mu Uganda nenga she has boarded a taxi for the first time. Ngatamanyi mbusimya kajaje elimu like and I was like okay how does someone grow up ali mu single school run kati single school kye abayamba babatera wezo zi prom kati wala babamu mu prom bajamu embuto wala ne bajamu endwadde kubanga oli akola nenga okuyita tayitambo ayagala ina career jagala naye ayagala tuke mu senior 4 senior 6 wa prom we bagenda baletira abalenzi like it's a goal bakujja kusomero lya mwene bajivuga bus najita kusomero lya abalenzi I've seen schools ne bakujja animusmana we ranyanji ne batwala ku ntale ne batwala like that you get to mix up kata tuke linasooka asango mwana omulenzi nga mbutuufu
naye yalinda dda ngali n'omulezi naye ekyo kyabaleeta ba mixed kwaza wale n'abaleta basingo boys singa bona babeera innocent bano bali innocent na bano bali innocent ne bagenda beesinkana mu kwesinkana omanyi prom zino nzibu nnyo okumbye n'omuntu mutambudde olunaku lulamba simanyi bateddemu akaziiki awo akadanke gye biggwera ng'ebitabo babibikudde naye nga kyeweewala kola ki kubeera kyokka ng'ate okyewaza okuva eno wansi naye olunaku ne babibikula ate era obwewala myaka 10 era bagenda kubikula ebitabo ebyo siraba essence nnyo naye tenzo ogenze n'oyogera mbu waliyo abaana aba ending up being gay or lesbians nga ba mixed schools at least ones we can defend and maybe it is natural maybe it not bagamba mbu akiwulira muli nga si musajja naye for the single ekyo because lwaki okiwulira mu gatoni mukazi nga abeera olira mu ssomero ly'abakazi bw'abantu bagamba mbu they feel they are men kiri muli munda they are not but for the single sex schools we can say maybe it is non-exposure. They haven't been exposed to the opposite gender. Maybe it is the reason. Omanyi okozesa nnyo ekiriwo buli ekintu ekigaana naye oyagala kulya nnyama naye ng'aliwo entula tosobola kufa njalo gamba ngirangi entula nga bw'enninda okutuuka ku nnyama naye situjja gamba non-exposure naye ebaleetera ending up. I agree about non-exposure, yes. But also tetugenda gamba mbu mixed schools are 100% good. But nazo ziyina ebizibu byazo but for diversity purposes we want abaana bano bakule nga bamanyi okumixing up because there is a lot of advantages in diversity. You learn a lot of things and since omwana aba akyakula akyali mu development stages they will need to learn okubeera nga kubanga bagira beetabika ne bannaabwe bayige okubeera nga munnange in the world you can live with someone like peacefully nga temuli kukuubagana. It's not that every man you meet should be your boyfriend or your man friend. Wali abaana abalowooza nti boyfriend should be the first boyfriend, it should lead to marriage. So now when the boyfriend breaks up with you because they have not experienced it, they have not seen it anywhere. Baba dawo, but for us to all abanga bana bechaye nakala mundemetwe nakala mundemetwe nga bibera bisera birungi obalaba nga bagolola engoye z'aba boyfriend baabwe ku matane babatwalira emigaati kale nze bambi nalimva mu family enjavu ngejje emiga omugaati gwange bampadde gobaga gwange abaana bakeranga obufubo bali big schools kwala zedu wala mixed schools nga batwalira de be apete bajja na apete nga bataiza nga monji nnyo kulaba abalinzi bisula mu domu z'abawala ne uniform kumacha yakero seri akero kumacha nakateeka kuhanga nakambusa dometu ya ali bakirira tebambuka dometu once. I feel like a topic you're talking about right now. I have a friend of mine who called Sharon. Thank you so much for watching, and I think you can relate to what Farida is saying, how we used to see those people. Yeah, in our group now we see people take uniforms and all that. Thank you so much for watching. To our darling viewers, tell us what you think about the topic of discussion. It's mixed schools. Of course, we're mixed. So it's not that we are mentioning single schools because to us we are mixed schools, but we have seen. We have related with people from both schools. We know what it is. Osanga bana abo nga bayina obuzezeze. You see, when you relate with men, wali emize gy'abakyala gy'otakola, you just feel like that's being too low for you. Like waliwo obuntu nti bw'otakola. But osanga abana abo nga bayina obuzezeze. Have you ever passed ku group y'abaana abawala and then out of nowhere ne babwatuka ne baseka? And then to you like when it's passing, you don't even know what is happening. I was very cutting, of course they'll beat me up. I saw that I'm like, what's funny? If you're not bold enough, your confidence is going to go down. Either you will decide not to put on that cloth again. But I guess it's naye because us women tetwagala nnyo muntu era buli lwosanga mukazi muno ngali too confident just ogenda okulaba nga abantu abamu tulina kyamukola takwagala just because your confidence cares them. They are not what you are. What you are is what they are yearning for. So instead of befriending you, they will hate on you.
So, but because ebintu ebimu tubiyigira nnyo mu mixed schools osanga nti ngenda kwekuba nnyo nze nalina mukwano gwange nga mugezi mu chemistry nga ne bwafuna 90 nga akaaba nnyo so nga amwekubako because the chemistry it wasn't my thing nga mwekubanga nsaba mukama Katonda kale ne mwemufunamu pass 7 because nali simwagala so nga mwekubako nnyo so as musingo schools abakazi twagala nnyo okwekuba munakusinga nga sijja kumwagala oyo that competition akatali healthy olaba omuntu ayina ekintu instead of going to ask otandika kumuwalana so kati ate ebyo mu mixed tebiriwo ojja kikola abalenzi they will come and stand for the other woman abantu boyina empisa mbiri olokamna so they will try okujjamu obuyisayisa obwo obubi naye mu single sex schools you will just kufuna banno ofuna but kwesibako like you live to naturally abagangize up to hate you they are not even friends but they have just ganged up to hate you. They don't share anything in common, but because they have one enemy, so it brings them together. But aniko kuwala nenge tulina kyabakola because choyina kyebatayina. Naye ate waneno yiga nga katenzo ono ansinga mavi. Nina kufuuka mukwano kala anterengayo ko namba. Kale nga ne mu exam tutula kumpi ondageko paper yo kopeko nga 2 because kubanga mbase genda kopa byonna so nze I will make sure tukutula kumpi nnyo such that ngenda kugamba naye namba yogitambuza otya so such that ne bwembanga nange inawo kemanyi njojja kumbuuza here and because tetusobola kubeera smart in all subjects there will be a subject ngaze nkikola bulungi nnyo nga gwe kulema and then there will be a subject ng'ogikola bulungi nnyo nga nze wabula tentambulira bulungi so we need each other ekitali nnyo mu single sex schools because characters z'abakyala bw'otaziteminga zikula tulina bukalakita obutanyuma yadde and if they are not tamed nga ku early stage zikula ne zifuuka enzibu you find those people ku mizigo katoyira kye bamukola omuyitako ne yakusooza then you are like but when why you like that I said I think as Lilian chips in we're going to know how my sister, she was in her form 5-6 I think. And it so happened that her entire class hated her, like they ganged up on her, and Nasigas like the entire girls, because chatankina mu dormitory, whatever was happening started from the dormitory. Nibachambu some kilas, of course, Mwabelanga na Baliza Belanga, Yaringa Moala, and now we are following. So Nasigas, a few of the boys. No more really close friend. So I'm imagining if it had happened that it had been a single school, you would find that the entire class would and guess what? Sometimes people fall out of school because they are bullied and all that. So parents, we should be, and also yes, we should be there for our siblings. Sometimes but if you have a sibling there, at least my sister would call me. I swear, Ted, I really need to talk to you. You really need to come to school. Literally, I was just there working ku Friday. Ku Sunday. Honestly, next Sunday. So I think what Friday is trying to say, abakazi truly naturally emotional. Omukazi in high school, some kagalo kaja kali msini anu form 6. But for me, I love hard. Like, so I like the kaga, but for some reason, I'm in form 6 or in form 1. We have no business together, you know. But at school, I'd be like, I like that kaga. Guess what? Tutuka, so me daddy abalokole, tusaba. Ngabatu gamba buli omugenda, it was time to forgive. So gende wo moto go badi tuyagala omugamba forgiven you. Ngana kagalo doesn't come to me. Nga she tells me, I've forgiven you, Teangel. So, I'm like, oh, really? I was shocked because this is like a girl I liked. Maybe I liked her because she was young, she was tiny. She would remind me of how I was when I was in Form 1. So, I'm like, oh, okay. So she goes, service ends, and I call her. I tell her, so you came to me and they told us to forgive people. And you said, you forgave me. When did you forgive me? Me and you have never talked. I've actually liked you, but from a distance. Why would you forgive me? Me, I used to hate you. I don't know why, I just hate you. Can you imagine? So, for our cousin, like there is somewhere we have problems for our cousins. So imagine being in a school where you have problems. You know, man, dealing with this gender,
So surely I was for mixed schools, but I mean for single schools, but I'm trying to understand this whole concept. I might end up turning to the other side. Lydia. Single. Yeah, but the single school I might turn up ngazize kwa mwana gomanyi abawala nga bali dramatic. When we are dramatic. So in single schools, omanyi twaberanga mixed schools nga math wakule muddukira wa mulenzi. Abalenzi abo naye bakolanga math nsimanya kumanya. Math, physics subjects ngezo. Naye wano mu single school mukwano ojja kufa nakyo. Oba si kyogenda kulumba muwala muno ate abawala abo bwe ziba zaavuddeko nga teziri bulungi. Manyi there are those times hormones bwe zikyukamu, especially nga naku ziri zinaatera and all that. Ate ojja kukeerewa omuwala nga ye mugezi. Oyagala kuyamba nga tezaasuzeeko. Alyoka akulaba ng'ekirala. Ate munaye bwe bakaanya okuba nga bakugulako olutalo nga bugonyonyodde awo. Bakanya chimu. You have no option. Tolina option mbo ngenda kuba n'emikwano gyange because wano obujja kuba n'emikwano gyemireze mujazinga ebikole bitya. Naye wano olutalo bwe lukugulwako dormitories zonna okuva waggulu paka wansi bajja kugulako olutalo. Ate nno bw'abanga oyo yenna abakyala mu ssomero omanyi babangayo banna abakyala. Nzijukire waffe yali mixed school naye nga dom baajawulamu waliwo ey'abakampasa bakasomero abagala ennyo emisomo obufumbo balukaaba abo bwe bato buli gwe bakyayinga ogende ng'okyusa ddomu oba kukyawa ng'okyusa ddomu ng'ogendeyo mu lukaaba. So bw'abanga yenna abakyala mu doomu eyo oba tojja kunywa mazzi oba bw'obanga gwonyizizza ava mu campus dome bonna bajja kuganginga up bajja bakumaleko emirembe. So bwe kiba ate mu single school it's even more worse. Ne bwe babeera balenzi bayinza okuwutulira eyo munda balenzi balina amaanyi balina ekibuli bayinza okuwuta ate babuulinga nnyo buno obwana obuto bayinza okukozesa engoye nga kaakatuuka because talinayo bakayigiriza obulamu bwe tajjukira eno mu mixed tobalaba ne ku mirimu nti otuuka nga gwa servinga abantu kyayi naye nga tekiriko mbu olina okubasavinga siteeka tebateeka ku mateeka bw'olina oggobera naye nga bakulabye nti oli timid bayinza okusavinga kyayi ku office awo wali wakajja nakiyiseeko ebbanga. So bana jukira wano mixed schools babangawo n'obuwala bwe bawanga akamoleze biki tebaliiwo kati amaanyi gonna n'obusungu n'obuyinza bajja especially buno obwana bwa senior n'obuyingira. Jukira oyagala obeeraawo ng'olina mu mboozi yo nyuma nyina mikono gyange gya senior 6 ojja kwoza engoye. Omwana oyo ajja kwoza engoye bamubuulinge bali ebyokulya byabwe bakola batya kwegamba bagala okubalaga nti ate ffe wano tuli b'amaanyi. So nga ate wali eri mumanya ono bw'abanga tebamuwoleza kale wadde bibayo ne mixed schools naye era tekiba nnyo nga bwe kibeera mu single schools. So abaana banene era emikisa gye bafiirwa mu bintu ebyokuyiga mu bulamu buno obw'ensi eno okweconductingamu okubehavingamu towards other people respecting one another kiyinza okubulamuko because you already amanyi respecting agenda emwe era jjajja okuwa ekitiibwa ate bw'oba oli muto ku ye ayinzira obutakuwa kitiibwa. Yakyo volaba osanga omuntu nagamba omuntu oyo simwaga yakola ki kalabe nange no sikaga as in and those was so want to be like you ngatambulira mu bigere ekigamba my friend is enemy is my enemy that is your enemy you alone the same kind that yakola so gwe muchawa babiri yenda addayo nga gocha webano chanyize wala ne bibyonzo oyo enemy wa oyizo kanga muchawa kubanga yakwagalira omusajja does that concern me no kati era ngawe waliwo twatandise ente waliwo ebirungi n'ebibi in all sides mu single sex schools abaana abo basoma tamanyi ekyamutwala soma nnyo asoma naye wali wabaawo ka distraction omanyi waliwo obutambula mu kiraasi obwo. When you are studying Lydian yalinga abakulembera mu class yali mulenzi yali muwala kyasinziranga mulenzi muwala wali osoma yalinga mulenzi yalinga muwala kaprosi bambi katusinga kuva mu senior kalika wala nze bukyanga ntandika soma my primary life eyatusinga yabeeranga mulenzi ffe munnange era I ended up befriending her because nayagalanga nnyo abantu abagezi kuva buto nze obwena tandika osoma we are tight friends we are best friends my whole life eyasinganga mu class yabeeranga mulenzi era nga ogamba era mami naye atusinze abadde mulenzi mbulwaki gwe tewamusinze but I think on the other side of the single schools I feel like single girls are empowered while in single schools.
they're empowered. Yes, maybe they don't physically associate with the men, but they're told about what's out there. They're told like a man should not put you down. I feel like they're empowered. You see, empowerment should be in an environment where there is an opponent. You cannot empower me ngandi nawe, but I want you to be better than the other. I want you to the fact that you give me that title of a queen, you're like, no one has sangani mlagoli queen. Whatever, that is the competition. Mu environment yemu. Kitegeze empowerment gy'omuwa yakutandika ate kulaba alaba muwala munne nga opponent. Bagamba education is not preparation for life. Education is in itself life. It is life itself for kusoma kuno kwetusoma. So they don't prepare you because you are living what you are studying. Byonna bye bakusomesa obiyitamu toba ogenda kubiyitamu. Twasomanga kwa adolescence simanya boys develop a deep voice, manya you develop pimples, manya your breasts enlarge, simanya your pelvic muscles do what? You say, still remember science. Lilian, do you still remember? Topic inajikwa. So there is no way you are going to teach someone. Okay, yes. Again, about feeling, but anyway. Bigena kuba bisigalawo. Taina baganda ebalinzi. Obanga beba tokuyi. Nze chokola batanyo gamba abazadde. You realize your teen boy has dropped a deep voice, just know they can impregnate someone's daughter. Yogera naye omwana bujja kuzannyaza nnyawo katandika kagende kazannyire ku muntu oba omuntu omukulu ajja kukozesa omwana omuto like innocently. Ngatuda in the comments wale ba legendary yangamba he first had sex in P3 I don't know even what I was thinking. Bazanyanga mama ne taate ebizayi P3 how? Anyway, Anyway, let's dive into the comment section. To all my friends, my personal friends akina nasoma nawe bichi. Nga you're online, you guys mbagala nyo bambi mwe bale nnyo. And happy new year James Kana. Sebuguzo yali gundi baba itabani bagundi HP. Ku campus guild president wange yes yali webale nnyo kulaba nsima bongera but we're in the same class mwame mukosa agambye nze nagulira girlfriend wange Teddy amayuni gabwayise ndi mu A level nga ye ali mu S2 nalina ke abananga akaseera ako I was in boarding and she was a day scholar. Every morning was mandatory for her to go to the school canteen to have my unique gamma makes school life. Akatogo bajanga ku fence nga tebakkiriza munda deko agambye tuli busi ku kizinga mu federal system ewe balenyo kubeera ko deko Jeremiah mchiri agamba fe twagala mixed schools it is good okusomanga olaba ku kitonde kya Allah mukulu Jeremiah nekyo tushusegedde ekyo Odru Anthony agamba well stated Farida Bikobere. When ogundi yakubuza Brooklyn yagambye Lilian, are you saying in mixed schools twelye? Babi temweria musome mwagenda kusoma because but in mixed schools you are exposed to real life. Abana bagendanga iri mu class. You know what those kasonde teachers go through abasomesa single sex nga abana bawala. The same applies to women who teach in single sex schools nga abana. Chovola omwana atandika n'omuzo gw'okwagala abana bambula abasomesa because yali atandikide ku teacher we yali mukulu and then they feel now comfortable kubanga ate bali masomero bagala abantu bakulu and then you find omwana omuto wa 30 years nga ina mumuchale wako wa 40 and they are comfortable. We are not saying I think the only issue post generation sex is bad but it is good for women not good for men. Ayo mwana w'emyaka 25 bwofumbirwa omusajja w'emyaka and you know I am more or less your daughter so you will handle me properly. Batugamba nga abana abalenzi abali mu single schools mbosanga ebifanyizo bya bigirimu obutuli. But for me, I think the problem I used to find with those guys abali mu single schools bali ati amanyi kwana bali nga bali slow nanti you know how someone calls you and the same applies to girls by the way. Baba don't answer
N'abawala simanyi nkoza. Basajja bajjanga like nga betya. Kumala omwaka mulamba nga bwakolera ekigambo takyogera. Atogera bwakiwanika bwakijja. And then you want to, like, I mean, you say something and then they don't, and when you move out, it's those things used to annoy me. I'm like, okay, omwana wattu omwegwanyiza mugambe, you know what, mazima, I think we can make a good family. Bana obugambo bwangu nnyo. Naye musome baana mmwe ebintu byagundi musoke mubyesonyiwe. But there is nothing like abali mu mixed schools bakola bubi, abali mu single schools, because even in single schools tufunayo ba 5 years, tufunayo third class nakan. So grades ngabali mu third grade. So ze chemanyi because teba ranking ngakombo mbo single schools mu Uganda zezisinzo kola no. Kale they come second. Waliyo ezikola ne wabera yezitakola. But because single sex schools standard yazo eri waggulu, togenda sanga single sex school nga ya UPE. Teriyo. So their performance should be high there. Very high there because that is their standard, they set it. Naye wana make schools ojogenda sanga ya UPE era abana bavemba kole bulungi nnyo. So tetusagamba mbu abana beyo basoma, no, it is the standard. Era bosanga mixed school eri ku same standard ya single school. Era abana bomu baba kola bulungi nnyo because that is the standard. Like Farida said earlier, parents should talk to their children. Of course, as a demogere n'abaana bammwe. Prince Wasaj, I think yagambi. But how can you use a test tube? How can you use a test tube? I think, anyway, as we give our closing remarks, because we have about 5 minutes to go, the comments is also this summer. We are truly very sorry, but you can keep the comments coming because even when the show is done, we're going to keep the conversation flowing. So Munai, keep the comments coming. Neze inze chenandi gambi. Anyway, let me give last. Akatalekeka. Okay, akatalekeka, we are not advocating for bazadde okutwala abaana mu mixed schools. Single sex schools zina standards settings. So, bw'oba osazeewo otwala omwana wo mu single sex school, talk to them about life. Like real life. Nti yadde nkuteeseeyo, this and this and this is happening in the world. Because omwana agenda kuva mu school life, agenda facing ensi ndala nnyo. Olaba ffe ababeera mu mixed school, it is totally different life after school. So you need to talk to them. Omubabuulire ebintu ebikwatagana n'obulamu. Nga bwe birina okubeera, si kugamba ate munnange ogenda kubeera n'abagala banno. You see, because there is life after that school ng'omwana abeera ne munne. Nammwe abali mu mixed schools, go there to study. Yadde tulabyeko success stories. Boyfriend wange nava naye mu senior 3 simanyi ne byenna linkola mu senior 3 apart from eating. I didn't know about dating. But nava naye mu senior, I don't know how people started those things. So people do munangi. Nava naye mu senior 3 and now and babera giving a testimonies in it is their wedding day. So apart from those few examples, when I musome ebitabo because it is the sole reason why you are in school. Okay, thank you so much Farida. Princess Luwedde. Abazadde bejjemu ebyo muze nasomera mu single school n'omwana wange gy'alina okusomera sitteeka. Ebyasa byakyuka, wali mu kyasa kyabiri, tuli mu kyasa kyabiri mu kimu. Okumenya abagende nako. Egolo bw'asomera mu single school si kyakatala. Oba si kyabuwaze nti n'omwana wo gy'alina osomera. No, gube wayitamu byali byanjawulo. Ate temulowooza nti mwe bye mwayitamu mu biseera biri bye byakaakati. Abaana kati bali exposed a lot. A lot, I mean a lot. Mugoyinza okuba nga omuzadde muntu obimanyi. Naye ng'ate omwana abimanyi n'okusinga because kati ate eno ye gyali. So bw'omuteeka mu single school ojja kubaako ebintu ebimu by'omufiiriza newankubadde ajja kusoma, ajja kuvaayo nga queen, ajja kuvaayo nga king nga bwe babagamba mu ssomero, naye mulimu by'atajja kumanya mu society gy'anaaba azzeemu mu biseera by'omu maaso. Tagenda bbeera naawe, togenda bbeerawo lubeerera. So omwana muwe kyalina okuba ng'afuna. Si ggwe muzadde ki ky'oyagala afune. Wabula kyalina okuba ng'afuna okwetegekera ebiseera eby'omu maaso oba ebiseera nga tokyali mu bulamu bwansi eno. Okay, thank you so much Lilian. Thank you so much Farida. In my personal opinion, I think it doesn't matter where you take your child. You are the parent of your child. You know what's better for your child. You know because I remember studying omwana ye mama amanyi kirala ngazi wakane omwana kye yekola ku ssomero. Sabamu kumwe temumanyi baana bamwe shwale.
But I think it's never about the solution, Bw'Abaana concentrating on a single school. Or I think Sijaku kwa ukana mukonga Farida wagambye woba omutute mu single school. At least make it a point to make them exposed. I first went to a club in my form too. Right now namala dosoma, but I don't go to clubs. Kwa mama ngia exposing. So I went, but I knew, I'm here just to enjoy because mommy wants me to get exposed, but it's not like I'm supposed to mess up. It opened up my ears. Right now, I am in bed by 9 because I had it all. I did it all. So, seta kati mnera ngende mumenyeke mubala. Naye abamu kati bafunye excitement ngwali ku campus. It's when they've got the excitement. Abadde ngati babakiriza kuva waka katali mu hostel. Celebration eri chimu bibiri asula mubala mwasiba mwakola guess what olukivamu nga degree tajizizaayo waka. So I think abazadde, let's not be too rigid like abana tubakume nyo. Let's tell these kids about life. I tell my siblings about life even before they complete school. Use mommy's money or daddy's money when you're still studying, because if you're done, they're not going to give you any single penny and you have to figure out life on your own. So abazadde, let's engage our children all the time we get. Let's engage our children to agam about facts about life, because going to agenda so many single school at a single school name take wansi na engap nga omwana yandisomye nakola obulungi natakoze bulungi. So baddi amubadde balabi balungi nnyo kubeera gitatankedde paka lwe tukomye bulukwe yami webale nnyo kubeerako amwe abalabye nnyo webale nnyo kubeerako. Katuberekereze leka tubasinkana olunaku olujja lwa Saturday. If it all goes well, we shall come with a guest. See you guys. Ciao. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.